Yenna bwanga ofumirirwa owasizza oba bakuwasizza mu mwaka 2015 okuva mu January paka December olina opportunity y'okuwangula oba nga bakuwasizza okwanjula kubanga kuli ligo oba church oba muzikiti oba ewa lawyer ejeje emitendera egy'enjawulo egiri official couple eyokusatu okuwangula honeymoon in the wild. Twatandika campaign ya honeymoon in the wild emyezi 3 emabega nga campaign eno omulamwa gwayo gwa promoting tourism mu Uganda. Tugenda mu Life magazine kakupona kalimu netujuzaamu netutwala ku Monica office eri mu town twali tugyawo nga tukulidde simu Chewunyisa ate nga kituufu nti nno tuwangudde olugendo luno tugenda mu geologist kimanyi nti nno okuva ku bye tugambye kijja kubeera nga kirungi nnyo ate kiencouraginga abantu bannayuganda nabo babe nga basobola okugendayo. It's an illustration of yourself in a more honeymoon spirit. So feel free to show the rest of the audience